leaders respect human rights. So it means a lot to me because I contribute towards spreading this message, and through our story they see the lives of very many other Ugandans. Bigambo bya Barbara Itungo Kyagulanyi ebyaddala nga bwe byogerwa bwe bityo First Lady wadde nga waliwo oli ali mu ddwaliro naye update maasawo njirina kati ngusoboleze bulunyo through their story mu lugendo lwabwe oba mu lugero lwabwe bannayuganda bangi nnyo bafunamu essuubi ebigambo ebyo birisigala nga bibeerawo era nga byankizo nnyo munnayuganda nkusaba tambuza obubaka buno obw'enjalo Barbara Kyagulanyi Baby Itungo ebyaddala baateekawo essuula empya baawongayo obulamu bwe aneebaze okusobola okulaba nga obaoliawo ne famire yaabwe bateekerawo ddala ate omukulu gw'okulaba nga bannayuganda ensi yaabwe enunulwa ebigambo bye bibeera by'amaanyi kati agava mu ggwanga lya America ku nsonga z'obulwadde genjagala nsooke ki ekiriyo ekifaayo na bino bikulu. It's a gorgeous day here in Canada. It's 12:30 and still no word on whether Janet Museveni, the wife of Yoweri Museveni, who is the head of the current administration, is in a U.S. hospital. And if she is, last night I saw that first they said she was in Savannah, Georgia, and that it was a presidential plane that flew there. And so it is true, she is in Atlanta. I was in someone else's live stream on a different platform, and yes, so they are in Atlanta. What hospital? As I said yesterday, it could be Emory, it could be one of the other trauma centers. Wano mwatubba mugenda kuzimba specialized hospital Rubo. Lwaki Janet temumutute mu ddwaliro ly'e Rubo? Nedda Janet mumukomye we Rubo. Agamba nti ali mu Atlanta era nga eno gyasinzira okubanga afuna obujjanjabi obw'enjawulo obw'ekika ekyawaggulu ennyo nnyirira okusinziira ku bigambo bye ngezaako kubanga mbikyusa mu lulimi ate olwa Ssaabasajja Kabaka wa Buganda awangalira eyo e Uganda nnyaffe Buganda. Reason why she would even go to the U.S., as I said, as I made the post, for medicine, advanced medicines, advanced care, that begs the question, why not stay in Uganda? I mean, if you're 80 plus years old, you would be fragile and maybe not in the best health. So clearly she needed to go to the U.S. because the advances in Uganda were not up to standards, and so that is why she is there. Kubanga tulina specialized eri ku mutendera gw'ensi yonna era sente zigenze buli budget specialized hospital ayi mukama omukazi oyo takomawo tumukkiriza okukomawo mukama omukazi oyo takomawo mukama abantu abo babadde awo emyaka 40 tebalabangako ku mulambo mu ddiro lyabwe ffe ne batuwa emirambo ayi mukama bawo omulambo omunene omukazi oyo bamutemeka amagulu ataafuwe bani abatunda molokoni bannanga abatunda molokoni muka Museveni alina molokoni kuluno bannange kisalidde mu ntamu eri molokoni yakubamba zinga omutwe gw'ente abasezi mu katale kammwe akamolokoni waliyo molokoni ezijja jjo nabadde njogera mu programu ekyo ngamba kakati agamagulu bagenda gakomyawo batya nga bagasazeeko ganajjira mu bbaaga gokkanga gokugamba go bajja gapima gayingire kubanga ensawo zireka wali nga ziyingidde westi zigenze eri mu kituli wansi webu gwe n'olinnya ate kakati ensawo zisanga ntebe ku kisaawo kati abaana ababaganonye bajja kulinda basanga awo nga ensawo zitambula ziti banoonya amagulu gaabwe gali omugazungu ensawo yange yeeyo wala bannange Mukama Katonda oba kataga amagulu bagenda gazza batya oba gakwatira wano wootuula n'ogateeka waggulu n'oggalawo neweera ogwira otoka ku kisaawe n'ozuukuka n'ojjayo amagulu go anva ku magulu gamu
naye ate mumugambako bannanyini. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yenze Haji Aruna omusomi w'edduwa asangibwe Bulumagi ku luguudo lw'Ejjinja nkola ku bintu ebyenjawulo ng'emuli endwadde zitawaanya abantu aba bulijjo. Nkola ku abo bonna abalina ebizibu mu mukwano. Bw'oba olina ebizibu mu mukwano jjangu gyendi neeyonera nsobole okumalira ensonga. Nkola ku mikisa egy'emirimu, nkola ku abo abaagala okugenda ebweru, buntu nk'okozesebwa amajiini, okozesebwa saitwani, ebyo byonna mbikolako. Osobola okozesa ennamba z'olaba ku screen oba okuweereza obubaka ku WhatsApp. Muwala wa Eddie Mutwe avuddeyo ayagala kitaawe bambi ebigambo byako bikwasa ennaku. Sooka owuliremu. To other airports, Atlanta. That's why she's not in New York. And the other reason why she would be in Atlanta is for privacy. If she stopped in New York, if they had stopped in New York, it would have caused even more delays than necessary. And there were delays in Atlanta. They had to shut part of that area down due to the presidential plane landing in there. They had to get security clearance. Obviously, this was done several days ago. It isn't done at the last minute. And so, yes, they are in Atlanta. And so we'll see if they put any news out there of her health and if they put any notices out there. I'm told that they wouldn't do that. Her people and the media would not even comment. But again, that is something for, if you think about it, any head of state, you would, they would be notices. So they're not putting anything out there because they don't want anyone to know, but eventually someone will know. No. Bobby Wine has probably been alerted that they are there. He probably knows, but he's going to keep mum due to the fact that he doesn't know either at this moment what is going on. They wouldn't keep him apprised as to what is going on with Janet Museveni because he is not part of that group of people that need to know. And so they would only inform him if she succumbs to something. But again, he would put how he feels and what he thinks of the moment at such time. So again, there's still no word on Janet Museveni, but yes, they're in Atlanta, Georgia. Which hospital? It could be only a number of hospitals that are in advanced care and women's care, which would be Emory. And so that is what we have for today. Honorable Ssebujjunganda ng'anyumya omukwano gwa Uganda ne Rwanda we gwafiira. In fact omukwano gwaffe okutandika okufa ne Rwanda gusatulukira Kongo teguddangamu kutereera. Mbadde ngamba kati twatereeza. Tutereeranga Uganda yali tegwa Rwanda. N'ebyokusubula gy'obuuze ba MPs abava ku board. Ne Rwanda yejja wano. Museveni bayire na kugamba kama bega wali nti ye mu bino byonna yakitinganga musajja mukulu. Umwewunya, but we give him credit. Kati point eyokubiri zino ezisoose entongole fe kitwale Congo ADF Rwanda kigitwalayo kulwanyisa Ntarahamwe na kulwanirira Batusi. Ne wali ensonga zo bagumawuliriza Congo ate bwatandika bwatu nze byengobererako ne byempulira. Eno okuliraana Rwanda erina y'ensonga ejayo gyewa n'okutuuka olwairo ng'ega ntekolebwangako. Abahutu yo Kagame baavunaana nti be batta abantu mu genocide yali e Rwanda. Interahamwe. Amagye gaabwe agamba nti gali Congo. Gye bali grouping era bagende bagatenza kutereera. Edda Professor Mukwaya tugambe Makerere ensi za Africa olwokuba zirakinga internal democracy zina insecurity kuba zirinaanye zibeera with permanent insecurity kuba munda tezinaamu bwenkanya. So Rwanda official line yaayo nti government ya Congo yakkiriza abahutu
abeetaba mu kutta abantu 1994 ne basenga e Congo bali eyo era tolo twalina 1967 yagendera omwo bwetyo ng'eringa ng'egoba bali gye yasibira bakwataganye ne Kabila bagenze bawambye gavumenti ne Museveni nga kwali ensonga y'okubiri nayo gyogera bafulanti nga nsonga bbiri eyo ekyokubiri yeriwa bagumu eriyo genocide nayo kati awo mbadde nzijja kati wembadde nzijjaawo of course Samuju, just one little thing ekyo nakyo nadde mu discussion emu yabaddemu ne Professor Munakenya nga n'ekyo nakyo bakichallenginga yabadde very interesting ng'aga nti bwe tukkiriza nti indeed Enterahamwe baddukire Congo era ne basengayo gye bali balwana 1994 kutuuka olwaleero twogera emyaka 3 ngaga nti mwe bwe musikaninga abalwana bali about 60 years old nti abaafuluma mu magye g'e Rwanda nga bali myaka 25 thereabouts nti abali e Congo balinga 5-6 abalwana oba baana bato anti kati nze mbadde nkyayagala kuwa nsonga za Rwanda kubulire nga bwe mbiraba nze nga Ssemujju ensonga ey'okubiri eyo nakwadde baguma agiwadde Rwanda olumutetera nnyo okugijjayo mu butereevu egyogerera mu nkwawa population yabo ba M23 abatuusi abali e Congo abamu bagamba nti bawera miliyoni 2 abala 3 abamu batukanoga abali miliyoni 4 naye bo bennyini ne mu nteesaganya ze baalimu ne Congo bamale babagambe basse wansi ebyokulwanyisa ekizibu ekyava nga baga nti abadde balwana balina emmundu bajje tugende ekinkyasha tubateeke mu magye abali eka nga bagamba mwagala kubatwala tusigale nga tulina amagye ne bagaana okugenda ojjukira uli otalo olwasookera ddala lwa Ntaganda kukyeti yali M23 yali M23 yava ku ndagaano gye baakola waliwo erinnya lye baabayitanga tebana kufuka M23 limuvudde mu mutwe nja kubera ndijjukidde n'alikomyawo kati abatuusa abo abali e Congo baganda ba Kagame abawuliriza bateeka okumanya nti abatuusa abali mu gavumenti e Rwanda balinganga 12% ya population ya Rwanda just 12% tewera na 20%. Abantu abasinga obungi e Rwanda Bahutu. Kati abatuusa abali lumu twalina mwenda ku TV n'agamba nti Kagame okwata kwabwe obuyinza ne legitimacy bagijja mu kubanga bagamba be baprotector b'abatuusi e Rwanda. Tusobola ekyo kukirokalizinga n'oga ntukuma ko batuusi bali wano abali eri babatte nti n'olwekyo Rwanda ate abali e Congo bangi okusinga abali e Rwanda. Certainly kati mwenda nganga nti obligation yaabwe etambula netuuka buli ewali omutuusi ng'ali mu danger nti n'olwekyo balina okugenda nga bamutaase. Kati ezo ze ziringa ng'ensonga eza Rwanda zeewa. Naye njagaloddeko wali emabega njakutuuka ne ku kya Baguma kyagambye. Ndakuba wali emabega we twalwana Kabila si mutuusi.